abasawo batono okusinziira ku baana be tubeera nabo kati nga tulina ebitanda 21 naye osanga weesanga ng'olina abaana 4 okudda waggulu abaana ne tuba nga tubagatta ate nga omutindo gwe tuliko ffe twandibadde nti omusawo omu alabirira abaana 4 naye weesanga nti omusawo omu yajja okuyimirira mu baana abo 40 oba abasawo 2 bokka. Endabirira y'abaana ebyo nebanga etaataaganyizibwa ne batafuneyo ndabirira yennyini gye bandifunye. Tukolera mu bantu saagala bayita baavu naye abatasobola kusisinkana ebyo bamwana bye yandyetaaza okukola ki okuba ng'afuna okulaba ng'akula. Okugeza abaana bano balina okufuna ebbugumu okuva mu bamaama, tulina okufuna engoye ezibabika nga tubatadde mu kifuba kya maama okufuna ebbugumu eryo. Osobola okusaba maama alete ku ngoye ezo oluusi nga tazirina. Omwana apiikinga heartbeats nga beesinga ku kifuba kya maama. So nga kyetuyinza okukozesa okuyambako omutima gw'omwana okupiikinga buno kangalu mother kits obwo. So ne tukirowoozaako ne tusalawo tukiteeke mu nkola. Twasinziira nga tumaze okulaba statistics nga ziraga nti Masaka erankingibwa namba 2 mu ggwanga lyonna mu malwaliro agasinga ofiirwa abaana abato abazaalibwa nga tebanneetuuka. Kwe kubanga tusazeewo tujje twegatte ku mugendo guno ogw'okutaasa abaana abawere nga tebannafa. Kigenda kutuyamba nnyo okulaba ng'emiwendo gy'abaana ababadde bafa olw'okuba nga bazaaliddwa nga tebannatuuka nti keya erina weebuzeemu emiwendo egyo gigenda kukendeerera ddala olw'okuba nga kati ebikozesebwa ebituufu bibino mubituleetedde ate nga musuubiza n'okuba nga mujja kubitwongeranga.